batuwulira liwulire nno. Bandabyeko leero nze Bassboi. Naye ng'oli ebirungi. Ndi bulungi nnyo. Okay, ku albamu ya wakozeeko ki? Nakozeeko ennyimba 8 ku nnyimba 16. Yeah, so we thank God for that. Mwesiima. Ennyimba 8 ozimanyi. Ennyimba 8 twagenda mu kasengejja fortunate ndi ne ziyitawo so we produce good work. Kiteekenga ki okuproducinga Lydia mu studio? It is something that came true. It's a dream come true. Kubanga ngenda mu mwaka gwa 4 mu industry nti okuneesigisa n'emirimu egyo ate kyakabi nnyo okola ne Lydia, buli producer akyegomba. She's amazing, she's a talent. Kiki producer ayinza kwegomba ki okukola ne Lydia mu studio nga mulimu aba? Nedda tekiri ku ekyo kati nze nfokasi nze ku mulimu. Nokoloza ngambye eki? Ati nga tulimu babiri like exclusive the why. Hey, like kiri about working together nze ne Lydia. So kyakabi nnyo era buli producer akyegomba because he's a big artist. Batugamba mukiyisaamu nnyo ne mukiwanika nnyo oluusi ba producers mu studio n'abaana ab'obuwala. Anti abatusookawo bakiyisangamu nnyo. Kati gwe tokikola? Ffe tuli legit, tuli principled, tuli professional. Bassboi bwe tufuna emisango nga giraga nti nga mungamba nti yalimba naye temuli kiwulira bambi. Nze ndi so straight, we are business. Bayilawe baŋŋambye muno baŋŋambye abamu abantu ne ku social media watuulako mu luyimba oluyombya Avapeace ne Shiba. Nze nakola somebody. Ebyo byose bimanyi ebibayombya. Nze manyi somebody kaluyimba lwe producing. Naye gyostedde Gyostedde waali yakomyewo strong, hard and better. Yakomyewo ngenda releasing music. Yakomyewo Waali olimba Bassboi? Sirimba kyali wange waali era tugenda kuta music very soon. Guno mwaka nga tegunnagwako expect Gyostedde releasing a hit. Abadde abuliddewo watufuba nga balala boogera kirala. Just omuntu agendako neyezuula na refreshing obwongo bwe na resetting nadda kubanga abadde akola like emyaka gye gyonna over 10 years non-stop, so omuntu atuuka ayetaaga okwewummuzaako nga mwalabye Shiba we yagenda emyezi 8 yakomyewo nejjo gyakomawo mu maanyi. Atugamba abadde mu rehabu era ng'akyali mu rehabu era rehabu yafuka rehabu kyokka nga gwe producer we gwe tumanyi. Babagamba batyo ekyemmanyi nze ali mu resetting bwongo bwadda refreshing up kudda na music.